Allah subhanahu wa ta'ala nadamu na tusinkana nate mwegaira Allah jalla jalaluhu nabibwira okusikanya bikubire omulimu gwetukoze nga tunoonya mumusibusa innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Abantu abasinga bawulira okusenguka kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka n'agenda e Taif. E Taif yasangayo akaseera akali akazibu olw'ensonga abantu baayo tebamwaniriza. Ekyokubiri, olunaku lwe yagenda si bamugobayo. Abamanyi abamu bannabyafaayo bagamba nti yamala ennaku 7, abalala bagamba yamala ennaku 3. Naye alimuhimu yabaayoko ennaku, oluvannyuma abantu ne beekuŋŋaanya ne bamugobaganya addeyo mu nsi oba mu kibuga gye yavudde eky'e Makka. Naye olw'obunafu olumu bwe tubeera nabwo eri okunoonya ebyafaayo n'okumanya ebintu ebyetoolera ku ddiini yaffe, abantu abasinga tebamanyi kiki ekijja Nabbi e Makka okutwala ebbala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangaalira mu kibuga Makka nga kitaawe omuto Abu Talib eyali azaalibwa ne kitaawe amuzaalira ddala ayitibwa Abdallah. Abu Talib oyo ye yali omukulembeze w'ekibuga Makka, nga bw'onaalaba gavana, nga bw'onaalaba pulezidenti akulembera ekitundu. Era kyova olaba yalwana nnyo okulaba nga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatusibwako bulabe, era okubeerawo kwe mu equation ya daawa kijja kusigala nga kikyajjukirwa mu byafaayo by'eddiini yaffe eri abantu abaagazi b'ebyafaayo. Batuuka ne ku levo emuteerawo omuwendo ogw'ebyobugagga eby'ebiseera ebyo n'okufuuyibwa omugagga asinga senga awaayo omwana wa muganda we n'atemulwa. Oluvannyuma lw'okutemulwa agenda kufuula omugagga asembayo, aga kisinza kikole kino omwana wa muganda wange, ono mwana wange, obakebera omusaayi gwange n'ogugwe gulina akakwate kanene, gulina ebikufaananya by'amaanyi, kubanga ono omwana mwava nange mweva. Bwe yakigaana ekyo ne bamuwa ofa endala, ne mugamba nti tugenda, Allah subhanahu wa ta'ala yakola abantu nga obulamu bwabwe n'ebirowoozo byabwe byetooloolera ku bintu bibiri ebikulu: abakyala n'emmaali. Eri omwami omulamu ne waliwo abantu basibalamu, nga waliwo ebirala ebikola ennaku zaabwe nebireeta essanyu mu bulamu bwabwe bitali ebyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatutonde bw'atyo yatudizayininga. Baagenda ku kintu ekiri seke obwami ebintu basinga okwagala. Bamwe tugenda kukuwa abaana abawala abasinga okuba abalungi Makka abava mu bika ebyebbeeyi. Bw'otuwa mutabani oyo ne tumutemula, tugenda kukusasulamu na kukuwa abaana abawala abambejja abawaggulu okuweerako n'amakula era n'agaana. Ekyasembayo mu ebyo bye baakola oluvannyuma lw'okugezaako ebintu bingi, baamugamba nti kkiriza otuwa Muhammad. Waliwo omwana omuvubuka ebiseera ebyo eyali asinga okufaanana obulungi mu Bawarabu. Ne bamugamba nti tugenda kukuwaamu omuvubuka omwana afuuke mwana wo. Olw'ensonga Abawarabu enkola eyo baagirina okuva emabega
bakiyita awulaadi tabani. Okusinkana omwana leero kiri very popular mu western world, mu nsi ez'abazungu. Omuntu asanga omwana n'amufuulira ddala omwana we n'amusikira n'omusikira. Kyali kimanyiddwa nnyo mu Bawarabu. Kati bakimugamba n'abagamba nti nze mbawa omwana wange musaayi gwange mukemule mpuwa mwekuze aga nti kisijja kyekiza. Ne badda ku optioni endala ey'okutta abagoberezi be, abantu abemweyungako, era bangi Allah jalla jalaaluhu yayisiza omu ne bava mu bulamu bw'eddunya buneeno, naye nga ensonga lwaki battiddwa batemuddwa lwakugaana k'owekitiibwa Abu Taalib kuwaayo mutabani wono asala endalinge. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ayogerwako, bafunamu akafubo naye nga balina bye bamusaba. Mu ebyo bye bamusaba bamugamba nti komya okuvumirira bakatonda baffe. Naga nti ate gwe mulimu gwange. Naga nti kale tandika okukoowoola abantu bayingire ennimiro, naye nga gweokola kimu kyakubakoowoola, naye nga tokakkanya nakuvumirira nakulaga nti bakatonda be tusinza abangi tebalina mugaso. Naga nti ate eyo mission ye katonda kwansindikira okulaga ensi nti katonda omu ye wa waggulu, ebirala byonna ebisinzibwa ebitali ye binafu era tebirina maanyi era tebirina mugaso. Ne bamusuubiza abakyala, ne bamusuubiza emaali, ne bamusuubiza ne batuuka ne ku level emugamba nti kasita osuulawo obuvunaanyizibwa bw'okukoowoola abantu badde eri katonda omu, tugenda kufuula kabaka w'Abawarabu bonna. Kasita otukoleeko ekimu n'ova kyoliko ekyokukoowoola abantu basinze katonda omu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'abimaza. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byalema, baatandika okumutreteninga, okumutiisatiisa n'okutta, n'okusiba, n'okutemula abamweyunzeeko. Tubulaba ebyafaayo bikulu abantu okusoma. Olw'ensonga bannabyafaayo balina engombo egamba nti history repeats itself. Ebyafaayo bijja bigenda biddingana, mirembe gye kikyuka, naye ng'ebyaliwo ku mulembe gwa gundi bijjira era ne biddamu ne bibeerawo nga bwe byaliwo ku mirembe gyakundi. Batandika okutta abagoberezi, naye ekyo nakyo tekyamulobera okugenda mu maaso ng'akoola abantu bateri katonda omu. Ekirala kye baakola, baatandika okubasiba. Era mujjukira bulungi owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'asibwa ne basahaba bangi kye bayita social boycott, ekiwonvu kye babasibiramu emyaka 3. Allah walaba atuwadde akadde maaso awo ojja kukirabako biritaala. Nabbi agenda atya mu kiwonvu era afaayo atya sallallahu alaihi wasallam. Bwe byalema byonna ne bagezaako yennyini okumukebula, era bingi byakolebwa okulaba nti owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akemulwa. Wabula Allah jalla jalaaluhu aleeta ekigezo. Eyali omukulembeze w'Abawarabu, Abakuraishi, Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula nga naye si mulala ya Abu Talib. Abu Talib bw'omuwulira bw'omutegeereko kino, yali azaalibwa ne taata wanne baali ba Luganda, yali muganda we. Abdallah we yafa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu lufu lwa maama we. Abamanyi abamu bannabyafaayo baga yalina emyezi 4 mu lufu lwa maama we, baga yalina emyezi 6. Bw'azaalibwa jjajjaawe Abdul Muttalib, oluvannyuma lw'okufa kwa maama we ng'ali wakati w'emyaka 4 n'5, Abdul Muttalib jjajja yateekenga obuvunaanyizibwa bwa muzzukulu we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera aweza emyaka 8, jjajja we Allah n'amujjulula.
Abu Talib wayingirirawo ng'agamba nti ono mwana wa muganda wange, n'amulera okuva mu buto paka sallallahu alaihi wasallam bwe yafuna obwannabbi ng'akyali wansi bwa bulabirizi obwa musajja mukulu Abu Talib. Ebigambo bino tubireese nga tulina tetwagala okuggyamu amakulu olumu nga kibuusibwa amaaso naye ate nga kirina kinene nnyo kyekigatta ku ddiini yaffe okusingira ddala mu economy, mu environment, mu society, mu community gye tuwangaaliramu erimu abantu abasiraamu n'abatali. Kujja bannabbi olwo Allah wamujjukira Abawarabu baatuula ne balonda agenda okuddako okwakaddamula mu bo, naye ensonga eyali ku mmeeza Abu Talib gye yalekako nga tennaggwa, Muhammad tumukoze tutya n'abagoberezi be. Eyakwataddamula n'akawaŋŋamula naga nti ono afudde abadde akusibyeko mutabani we, naye bumukeeredde. Lwaki agenda kuggibwako citizenship y'okubeera munnamakka? Kitegeeza bawithdrawinga passport ya nabbi n'endagamuntu national ID ne bamushyirako okubeera omutuuze ow'e Makka. Ekyo kisobola okukolebwa omukulembeze yenna ow'ensi, osobola okuggibwako obutuuze bw'ensi eyo n'otandika okunoonya kye bayita asylum, n'otandika okunoonya obubuddamu mu nsi eziriraanyeewo eziyinza okukudamya. Nabbi oluvannyuma lw'okufa kwa kojjaawe kyekyakolebwa era nekirangirirwa misana nti Muhammadi mutabani wa Abdala abamu Banu Hashim Omukuraishi takyali munnansi yaffe, era aweereddwa essaawa 48 okufuluma Makka. Yenna akolagana naye akolagane naye ng'ali bweru wa kibuga Makka, yenna akweyunzeeko, kitegeeza nti naye agiddwako obutuuze bw'ensi yaffe. Ekyabuluganda kyekitwala Nabbifaali kubanga yanoonya ekifo ekiri okumpi ne Makka mwayinza okuddukira bunnambiro nga takiraba. Madina ali wala. Madina okuva e Makka okugenda e Madina waliwo ekilomita 405, 450 kilometers wawanvu, naye Taif si wawanvu nnyo. Lugendo omuntu ayinza okutambulira ennaku 2, 3, abamu balutambulira ennaku 7, abamu ennaku 6, ku muntu atambulira ku nsolo oba omuntu atambuliza ebigere, lugendo olusoboka. Era abagenzi e Makka mutera okulaba obupande obuyingira ekibuga Makka n'obufuluma ekibuga Makka nga bakulaga nti Taif is the next village, kyekyalo ekiddako oluvannyuma lwa Makka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akwata omwana, ebiseera ebyo yali amanyiddwa nga Zaidu ibn Muhammad, Zaidi mutabani wa Muhammad, kubanga essula ekibwa Ahzaabu yali tinaba kukka okuweera n'okuharamusa ekiyitibwa awulaadi tabanni, abaana abali adopted, okubafuula abaana bamwe ddala. Era waneeno tutegeeza baganda baffe tutera okuwasa abakyala n'omusanga n'abaana, ng'olumu yayawukana n'omusajja naye azze n'abaana b'omusajja oli 2 oba 1. Olumu ne tuwasa abakyala nga bannamwandu naye nga balina abaana nga bakitaabwe baafa. Mwenyezi Mungu yatugaana okukyusa amannya g'abaana abo ne tubawa amannya gaffe. Allah yatugamba nti mubalekere amannya g'abakitaabwe bulwa okusaayi bwabwe. Ebyo bigwawo luvannyuma lw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukwata omwana Zaid ibn Harith
byapa ebigambo ebimu nti yamufuna ali wakati w'emyaka 4 n'emyaka 6 nga mwana muto n'amukuta n'afuka omusajja omukulu. Era omwana oyo ogenda okugamba nti awasa mukyala ayitibwa Zainab yava mu maka g'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basaba batuuliza batugamba nti omwana oyo yakula n'afuuka omusajja nga teriyo muffe amanyi, yali amanyi nti Nabbi si yazaala omwana. Twali tumanyi nti yakuzaalira ddala. Allah yamala kusasula Ahzab byali biwanvu. Allah alibatwadde akati birabako. Allah subhanahu wa ta'ala nga haramisa ekintu ekyo ekyokufuula abaana bali adopted ne tubeerungako musaayi ne tubatuusa n'amannya. Era omwana oyo kwe kugibwako erinnya Zaid ibn Muhammad, Zaid mutabani wa Muhammad, naddizibwayo ku asulu, nazzibwayo ku nsize ensibukoye era n'aweebwa erinnya erya Zaid ibn Harith. Kigambibwa nti yali bazadde be bava mu nsi eya Yemeni era baanoonyezebwa oluvannyuma lwa aya eyo ne balabwako ne bajja mu kibuga Makka ne basinkana Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Byali biwanvu, ani atwala omwana, ani anaasigala naye, tusigadde naye tutya n'ebirala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'enkolagana gye yali alina n'omwana ono era nga yafuuka mwana we, asenguka naye okuva e Makka bagenda e Taif. Naye ng'ekibatutte tebagenze mirembe, bagenze olw'ensonga bagobeddwa mu nsi eyitibwa Makka. Nga bw'olaba bannaffe abagenda mu nsi z'e Bulaaya ne bukya ku makya ne wabaawo ebibaddewo ne babateeka mu nkokota, ne babateeka ku nnyonyi nga tebasibi, nga tebaweereddwa na mukisa kubaako bye basiba babeeyo nabyo. Ne baggalibwawo omukisa gwonna ogw'okuddamu okuyingira ensi eyo olw'ensonga ezibeera ziganyizibwako abakulembeze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda e Taif. Atuuka e Taif olunaku olusooka bafuna we baawangaalirako, batandika okukeera ku makya nga bakoola abantu abagamba qul la ilaha illallah, bananga abantu ba Katonda, mukkirize Katonda omu atagattibwako, mufune okwesiima, mukkirize Katonda omu atagattibwako, mufune okweyagala, mukkirize Katonda omu atagattibwako, mufune obuwanguzi bw'ensi eno n'enkomerero. Kigambibwa mu byafaayo nti Abakuraishi b'omu Makka baawandiika ebbaluwa ne bagiwandiikira abakulembeze abatwala ekibuga Taif, ne babagamba nti mu nsi yaffe wano ey'e Makka tubadde n'omusajja eyavaayo naye nga nnabbi, naye tubategeeza mu butongole ng'ensi ne tulina nayo omukago ogwo tuntabaala si kutabaala. Tubategeeza mu butongole nti omuvubuka oyo twamugobye mu kibuga Makka mufulumyamu, takkirizibwa kuddamu kulinnyamu. Olw'ebyo byatutuusizzaako n'ebyo bye tujja okusigala nga tumujjukirako ensi yaffe yeefiiriddwa olw'ebigambo byazze nga asomesa abantu. Tubakubiriza mbeera mulabyeko eyo nammwe mumugobanga omwesembereza. Mawulire ago gabatuukako ng'ate yalabiddwako Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne batuuza olukiiko ne balonda abaana abayaaye abavubuka n'abakyala abaana abawala, ne bajja we yakooleranga abantu ebitundu byabeerangamu, ne batandika okumukasuukirira ebigambo ebisongovu. Olwalaba ekyo nga tebamalidde ne bakwata amayinja ne bagakusikulira Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyava e Taif tebyali bingi ate tebyali byangu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuluma ekibuga Taif naye ng'akiviiramu mu maziga n'okuyiwa omusaayi. Era yafuluma ekibuga Taif ekyo ng'agamba kaifa turafuna ila Allah, abantu bano bagenda kudda bateera abantu baabwe bataali.
bantu mwabe mugenda kudda mu kyerinnya ng'ate nze aleese obulungamu muli obubakolekitinga state n'eyabatonda bwe muti bwe mukisizza. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'afuluma Taif n'abaako bwe yasiteeginga nga wali ku njegoyego ezaawula ekibuga Taif ne Makka. Taif takyasobola kuddayo ne Makka takyasobola kukola ki, takyasobola kwingira. Embeera gy'alimu tekyasobola kugenda ku lugendo luwanvu olw'entambula ezaaliwo, modes of transport ezaaliwo ebiseera ebyo nga za nsolo. Awamu n'ekyo ng'entambula z'ebiseera ebyo omuntu olina okwetegekera essaffaali, ekitali ekyo bakusanga mu ddungu ng'otu. Zaid ibn Haritha atunyumiza atugamba nti sinnayo olunaku lwe nali baddeko mu bweraliikirivu obutagambika ng'olunaku lwe nazenkana Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tugenda e Taif ne bamukuba amayinja. Atunyumiza atugamba fakharaja damuhu sharif, ekyenyi kye ne kitandika okuvaamu omusaayi. Naye nga yeebuuza ekintu kimu, nasenguse ne Nabbi misana yensi endaba, abantu bonna ne bamanya nti nasenguse naye ngenda kuzaayo oti amawulire abaalabye nga ngenda na muntu okukomyawo amawulire nga nkomyawo linnya nti omubaka yanfuddeko, abantu ngenda kubagamba ntya. Nabi sallallahu alaihi wasallam abaako waatuula atandika okukubaganya ebirowoozo ne Zaid ibn Haritha. Tuzizzaako ki? Tuzzeewa? Wano jjukirawo bulungi era nga bwe wali kwegiriza kwaffe okwaleero. Abantu be yalese Makka mu basiraamu tewali alina mmanuka weemala okumusenza okumukomyawo. Abantu be yaleka e Makka abasiraamu abasahaba tewaaliwo yali alina mmanuka weemala kuyimirirawo n'agamba ntukomawo, yali taliwo. Wabula ate obuyambi yali alina kubunoonyeza mu bantu batali basiraamu. N'atandika okuwandiika okugamba Zaid ibn Haritha, kuba Zaid ibn Haritha mumanyi bulungi nti omu kuba kutaabul wahyi abaali abawandiisi basekretary w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namugamba Zaid tuwandiikire ku gundi. Ne bawandiikira Abu Sufyan, ne bamuwanga owanga Abu Sufyan baluwene kujeri Muhammad mutani wa Abdallah. Muhammad mutani wa Abdallah ndi muwarabu munnammwe, kitange yali muwarabu munnammwe Abdallah. Munange embeera enfundiridde bangobye mu kibuga Makka, ne gye nabadde nzirukidde nayo bangobyeyo. Osobola okunsinzaako kubanga oli mu ba senior citizens abasobola okuyimirirawo ne bawulira ekigambo kyo n'ekiramuleetebwa omukisa ogw'okuyimirira Makka. Abu Sufyan ne bamuwandiikira ebbaluwa n'agifuna n'agiddamu n'amugamba nti nsodwa ne munange ekiragiro kyayita sikyasobola kuwa bubudamu kubanga bwe kuwa obubudamu beera koze kye bayita treason, ate nga treason by law erangibwa oba eteekebwa mu kifo mu mateeka ng'omubaso ng'olaba akoze murder, first degree murder, ng'omusango gw'akalagiro. Nagwo ng'omusomi kinabika Nabi sallallahu alaihi wasallam n'awandiikira abantu abadala mpaka Allah jalla jalaaluhu wamuwa ekirowoozo ekiwandiikira omusajja yali ava mu kika ky'abantu babayita Banu Nawfal, bamuyita Mut'im ibn al-Adi. N'amuwandiikira ebbaluwa n'amugamba nti Mut'im baluweeredde mutani wa Abdallah nagwo beebwa mu kibuga Makka. Naye nabyo n'ebyambobuya mu kibuga Makka tekiyinza kuddamu ekibimalayo, naye essaawa zino neetaaga obuyambi, neetaaga abantu bwenyinza okubeerako ekiseera nga bwe neeteekateeka okulaba ekigambo. Osobola okunsenzaako waliwo emutaano lwakifuna yaddamu lwaki n'agamba abamu ku bafu bewangalanga nabo n'abagamba gende munoonye Muhammad waali
muleete amakaagawa ono kutwogerako sinki kyova olaba eddiini yaffe buli woosuba okumanya ebyafaayo byayo obeera ogenda kugatta abantu abatali basiraamu basibe mu bugumu ate nga tebasibwa mu bugumu. Omusajja ayitibwa Abu Taalib eyaleera mutume n'omusajja ayitibwa Abu Jahali eyali omusaale mu kulwanyisa obusiraamu bumeeno, bonna si basiraamu. Naye mu busiraamu bugwo omusiraamu bw'obeera obasiba mu bugumu nga bonna ku mizaani yo olaba nga bafaanagana basitowa kyekimu, oba olina kyosobodde okutegeera mu ngeri y'obusiraamu. Mut'im ono bamuleetera oluyitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era omusajja ono ayita abaana be n'abagamba nti mwekiteeketeeke ekya ku makya tulina esafaari gye tugenda okugendako naye nga yeetaaga omuntu eyeeyuzizza. Abaana lwazuukuka ku makya batabani be n'azuukisa owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakwata ensolo zaabwe ne bambalira engoye zaabwe ez'entalo ne bajjayo ebyokulwanyisa byabwe. Batabani be n'abakulembera nabo ne baddirira ne bateeka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mu konvoyi n'owekitiibwa Zaid bin Harith ne beeyolekera Kaaba. Olwatuuka Kaaba ne bagyetooloola. Abakuraishi bagenda okulaba ng'omusajja Mut'im ono yeetoolola Kaaba naye nga wakati we waliwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaaba y'ebiseera ebyo si ebiseera bine. Kaaba y'ebiseera ebyo bagyetoolooleranga nnyo ku nsolo olw'ensonga wansi tewaali tawo, waliwo tawo tebaaliwo mu mapo tebayibikali. Bwe baamaliriza okwetooloola Mut'im ibn Adi n'ayimirira kifo ekimu ku bifo bya Kaaba ekyali kimanyiddwa n'abagamba nti abange baganda bange abawalabu tunaakomya ddi okulwanyisa n'okunyigiriza abaana b'abaganda baffe olw'enjawukana mu ntegeera ez'obuntu. Naga nti omwana wa muganda waffe Abdallah, naga nti Abdallah twawangaala naye ebbanga ddene n'omwana ono mwana waffe kubanga Abdallah muganda waffe. Naga nti tunaamunyigiriza mpaka ddi. Naga nti leero kino kyogedde misana yenna yeetaaga omwana Muhammad ajja amugye mu nnyumba yawe mwali, naye bw'aba amwagaza mirembe ejja mumuwa mirembe, yenna amwagaza ekiri ekyenyume ky'emirembe ajja kusooka kuyita mu nze alyokamu. Abu Sufyaan n'andirira n'amubuuza ekigambo kino, yamugamba nti ebigambo by'oyogera obyogera nga weerunze Muhammad oba obyogera as a citizen of humanity? Bino ebigambo obyogera nga weeyunze ku ddiini ya Muhammad oba obyogerako omuntu akakuzzeemu ng'ojjukira ebyafaayo nti kitaawe yali muganda wa, n'ogamba nti lwaki tunyigiriza omwana wa muganda wa? Bwe tunaabeera tumulese n'anyigirizibwa n'abaffe bajja kunyigirizibwa bwe bati. Naga nti ebigambo ebyo byogedde as a citizen of humanity, ng'omuntu sina kakwate n'asikirizayo. Ebamugamba nti bw'obeeranga y'ensonga lwaki oyogedde ebyo, Muhammad tumuddiza obutuuzi kubanga oli mu basiniya citizens b'ensiga. Ebyo byemu ku byafaayo bitajja kubeera. Awo ebamu ku bantu personalities tetutajja kubeera bino kubanga ne mutume teyabeera bino. Buli bwe twogerako yafa simusiraamu naye naffe yamwogerako oluvannyuma lw'okubaawo. Eddiini yaffe n'ey'Obuyisiraamu Allah agiyisirizza nnyo ku bantu abatali basiraamu. Allah jalla jalaaluhu takolerangako ddiini eno nga y'Obusiraamu bokka, yagikolanga y'abantu bonna. Era Mwenyezi Mungu yali ayogera ku Mtume sallallahu alaihi wasallam yagamba rahmatan lil alamin, olumubaka bwetumye kyakusaasira eri ebitonde byonna, okuggyako nga mu bitonde bya Mungu by'otunulamu abatali basiraamu tebali mu bitonde. Kyova olaba olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu lutalo lumu ne basahaba ne banyigirizibwa nnyo n'okuttibwa
nga balina abantu baita babano okurayibwa. Basahaba ne bajja ne beekweka mu mugongo gwa mutume ne bamugamba nti ya Rasulallah, babano okurayibwa batumalawo, tuwanikire ku mikolo, Mungu atutaase. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'awanika emikono. Olwawanika emikono basahaba ne bafulisana n'ebitala byabwe ne babizamira bagati abo bawedde. Mtume sallallahu alaihi wasallam n'agamba Allahumma hdi Qurayza, ayi Mwenyezi Mungu nkusaba olungamye babano Qurayza. Basahaba ne bamugamba nti ya Rasulallah, tossa mikono wansi nga tubasabidde kisingakaawo. Kale Mungu balungamye abalungamye naye abeeko ne batukwatirako olukwato n'abeera ekyokulabirako eri abalala, oba basabire Mwenyezi Mungu abaseeko ekikolimwo. Mtume n'ayogera ekigambo yagamba nti lam uhibbu la'ana, nzisitumibwanga eri bantu kubeera mukolemesi w'abantu. N'agamba walakin uhibbu rahmata lil alamin, nze Mungu yantumanga ekyakusaasirira abantu bonna. Mungu abantu abo balungamye kubanga ekisinga okubeera ekyemmere ekitegeeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaweewakuumizibwawo mukigabaka, naye nga Allah bw'ayisiriza okukomezebwawo okule omusajja sinki sigamba nti abantu abatali basiraamu bazitowa kyekimula abasiraamu, wabula musimu balimu ekyo. Nyini kutonda nsi eno yabateeramu ebifo byabwe, nga bwe yabiteerawo Allah jalla jalaaluhu abasiraamu yawuula. Tulina kuwangaala nabo mirembe, tulina kuwangaala nabo mirembe ebbanga lye bamala nga tebatumbala. Tulina okweyisa obulungi gye bali, tulina okumanya basobola okuvaamu obulungi obutegeeji. Wankubadde wajja kubeerawo abananzikiriza olw'obutamanya nzikiriza yaffe, naye n'abalungi abanaavaamu ebirungi ebidde gye tuli mwebali. Nga bwe baaliwo okuviira ddala eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu yatandika. Tuwulira ffenna Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwatibwa asibwa mu kiwonvu ekiyitibwa Ssettebwero. Bwe tofunyikirizangako byafaayo kinabbi ava atya mu kiwonvu ekyo. Ebyafaayo bitunyumiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwatibwa ne basahaba be, abaana abato, abakyala, abakadde, ne basibibwa mu kiwonvu. Ekiwonvu ekyo kitwale nga olaba basement. Abantu banaakwatibwa ne bateekebwa mu basement. Nga basement eyo teriyakkirizibwa kuva bweru n'ayingira eri bantu bano bali wansi, ate teriyakkirizibwa kuva wansi kujja kudda bweru. Ebamalayo emyaka egyakulu emyaka esatu. Naye ng'ekiwonvu mwe babasiridde temuliimu kimera kidda. Bwe teweebuzangako nti baabeerawo batya. Ate abasiraamu bonna baasibibweyo ebweru tewali musiraamu, nga bakwatibwa bonna baabazingako lumu. Abasiraamu abaalima bonna ne babakwata ne babasibira obufu. Bwe tobangako ne weebuuza nti kale bawangalangayo bati malayika yaleetanga bbere byabanga bitya. Abasajja abaasigala waggulu eyo banyumya baasiramuka oluvannyuma bagamba nti Muhammadi olwali bakamuteeka mu kiwonvu n'abaana n'abakyala n'abakadde nga bakabateekayo ennaku oba ebiseera ebyakulembera, twawuliranga amaloboozi ag'abaana n'abakyala nga baazirana. Naye ekyo nga bakikola lwa njala. Abasajja bano bagamba nti ekiseera kyatuuka ekiwonvu ne kisirika bweki nga tekyaliko ekirivaayo. Eyo eddiini yaffe eyo Allah tabaaraka wa taala gyatuleese wazaala eddiini yaffe n'agituusa wano. Bwe teweebuzangako nti abaavaayo nga balamu baabeerangawo batya, kubanga abantu bayitirivu baafiira mu kabuyaabo. Abamu ne bafuna endwadde, enjala n'ebirala. Baali abasajja abakunukkiriza abana era nga bakulembedde omusajja yayitibwa Mutani
ibn al-Adi bani bagamba bakwatanga engamiya ne bagitikako nga olaba kapikaapu ne bagitikako emmere ewawo okwonooneka ng'entende ne bakaziza n'ebirala eby'ebikowe mu budde obw'ekiro ne bajja nga bazigoba nga beppirira ne bagoba engamiya etikkiddwa mpaka baatuukanga ku kiwonvu ekyo ne bagisakkula obaagirabanga ng'ekkiriddewe ne baddayo maka naye nga bakulemesibwa. Kibeera kya bulaza amaanyi abantu abatali basiraamu okubayimiriza ku mizaani emu olw'ensonga tebafaanagana. Emabegakaawo tulumbiddwa ekizibu ekigezo ekyokutemulwa kw'abantu naye mu bantu abo ate abasiraamu ne batemulwa nnyo. Wavaayoko omusajja omu atajja kwerabirwa eri abasiraamu abeetegereza ensonga. Omusajja yavaayo nga memba wa Parliament si musiraamu n'agamba nti naye bannange abasiraamu nga banyigiriziddwa nnyo. N'agamba ne banne bakkereziya n'agamba nti ab'ekkereziya mukize abasiraamu banyigirizibwa abakulembeze baabwe bamalibwawo naye tubakakasa ebiri eyo abasiraamu baligwawo mujja kubiraba nga bizeemusiraamu. Musajja oyo ajja kutuukira era tubeera tumuteeka ku mizaani tetumuteeka ku mizaani abatali basiraamu aba bulijjo. Yayimirirawo mu kiseera nga teri ayinza kuvaamu kigambo n'avaamu ekigambo n'agatumidda bannange kino kisusse tukwatire wamu tulwanyise ekitabantu ekiri mu nsi ekirabiseemu okwekubiira ato okusussa eri abayisiraamu n'abakulembeze baabwe. Abasajja bano baasindikanga emmere nga bagibalira ekiseera ne bagamba tubisuubira omwezi oba ewiisi esatu emmere yebeera eweddewo ne baddamu ne bafuna engamiya endala ku nsimbi zaabwe ne bagenda nga bakuŋŋaanya ebyokulya ebiyitirivu. Olwaleero ebiri equivalent omuntu okukwata pikaapu y'emmere ne pikaapu yaako n'agigabulanga abantu naye ng'akola ekyokiza. Ekyo kyatwala ekiseera mpaka bo bennyini bwe baatuula ne bagamba akakundi k'abantu bana ne bagamba nti naye bana kineeno kigenda kubeera bwekiti mpaka ddi? Tugenda kuweereza emmere eri abantu abo bwe baasibira wansi mu beesimenti mpaka ddi? Abo be tunyigiriza okutuukawo bawalabu bannaffe, abo be tunyigiriza okutuukawo yadde si bawalabu abamu naye bantu balaba abantu banaffe tulina abaana, baganda b'abantu banaffe tulina baganda baffe, ate waggulu wa byonna nabo bazadde banaffe. Tuyinza kukola kyaffe Katonda bakyawaddemu embavu okulaba nti tulwanirira abantu abo. Naye emiitingi abantu abagituddemu tekuli muisiraamu n'omu. Paka Tabaaraka wa Taala n'abeerawo n'okubaako obwamuzi era be baali ensonga y'okuvaako ekibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be omusajjaboyikola. Naye bino byonna byalina background esomebwa abantu abasoma ebyafaayo mu ndagaano eyitibwa Hilful Futuur oba eyitibwa Hilful Mubayyin. Waliwo omusajja yava e Yemen mu biseera ebya jahiliya. Mutume sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebyo yali myaka 2, yali mu his early 20s. Kitegeeza aba yali myaka 2 yali akyalina difference of more 20 years okufuukana. Omusajja ava e Yemen n'aleeta ebyamaguzi mu biseera ebya hijja. Jjukira mulimu ku bifo ebyali biweebwa ennyo ekitiibwa ku Buwarabu ne mu Hijaazi yonna ebifo ebyali byetoolodde Saudi Arabia ky'ekibuga Makka ensonga kyali mu Kaaba. Era ebiseera ebya hijja byabeeranga biseera byonna
ng'abasuubuzi bangi bava mu bifo eby'enjawulo baleeta ebyamaguzi byabwe mu biseera byayinja ne babitunda nga bikirikali. Omusajja okuva Yemeni n'aleeta ebyamaguzi n'abitunda. Ne wajjayo omu ku bantu abaali bava mu kika ekyabalangira Abakurayisi n'abaako ebintu bye yamwewolako ne bakkaanya akadde kanaasasulirako. Akadde we kagenda kasembera nga omusajja ono addayo agenda ew'omulangira amwesimbize naye ng'amubuzaabuza amulangiragyabaae nze mva wala kilomita 10 nina okuzaayo esafaari eyo zireewa naye buli lunaku nsi gyonsasula enzireewa ogaanya ate nga twakkaanya tekuddewo tujja kumaze okusasula namula tuguli munaku ate oli mukomi ogenda kumpaalirawo. Omusajja ono n'atandika okutambula ng'agenda mu balangira abafuzi abaali mu kibuga Makka, Baba Sufyaani, Abu Jahali, Abu Lahabu, naye bonna teyafunayo buyambi olw'ensonga bonna baatyanga okusonga olunwe mu bantu abaatwalibwanga banene mu kibuga Makka. Ne wajja wabaawo ettiimu y'abasajja mukaaga eyagamba tugambe ku musajja mukulu omwo. Musajja mukulu we baamugambako n'akitinga arrogantly n'abeera wakuokuo n'agamba nti mmwe baani abagambako. Omusajja ono yali abanja okuva e Yemen n'amanya nti kaakati ebintu ebituuse nina kugenda ku social media eriwo kati n'alinda abantu nga bakuŋŋaanya ku Kaaba n'asituka n'akola poem ng'ayogerera waggulu n'essaawa eno ekyaliwo mu bitabo ebyafaayo. Kitandika n'ekigambo ekigambo ya ala firimu abange mu abeeyita Abawarabu Katonda byawo obuvunaanyizibwa ogulira ennyumba ye ekiwaka. Naga nti mulina kitiibwa ki nga temuwadde ekitiibwa muntu avudde mu nsi ye nga lunaku okujja okunoonyeza abaana b'ekyokulya mwabeeyita ab'ebbeeyi ne mumulyaza amaanya ate nammwe abaliwo abantu ab'obuvunaanyizibwa ne mulemerera okugamba ku musajja wammwe. Egera ebigambo bingi naye ebigambo ebyo byaleetera Abawarabu bonna abaaliwo abakulu ensi okubeera nti ebatunuulira ne bavaamu ekigambo awo nnyini ne bagamba tufuneyo olukiiko olugenda okutema empenda ey'omuntu alyazaamaanyiza n'alyazaamaanyiziddwa. Ne bagenda maka g'omusajja yali ayitibwa Abdullah ibn Jud'aan. Abdullah ibn Jud'aan lwawulirwa ku byafaayo byaffe kitegeeza nti abeera mukojja w'ekitiibwa wa maama waffe Khadija bint Khuwaylid. Ne bagenda mu nnyumba ye naye ekyewuunyisa mu ndagaano eyo Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga wamu naye teyali nabbi n'obusiraamu bwali tebunnaba kujja kujja ng'abantu baali nabo basinza masanamu n'afuulamu babaako bye bakkaanyamu. N'omusajja oyo ayitibwa Mut'im ibn al-Adi naye yali mukiise mu kigo bwe baamaliriza ne bagenda ku Kaaba. Abawarabu baali tebamanyi kuwandiika ne bakola endagaano mu byafaayo egambibwa okuba nti y'endagaano emberere y'ebyafaayo by'Abawarabu ne bagituuma erinnya Hilfa al-Fudul, endagaano ey'ebitakwatako. Kuba fudul kitegeeza fudul matters, ebintu ebitakwatako. Era Abapakisitaani aboogera buntu balina ekigambo ekyo bakikozesa nnyo, bakiyita fudul kibaata, ebintu ebitakwatako. Bakola endagaano ne bagiwa erinnya Hilfa al-Fudul, endagaano y'ebintu batebikola ki ne basaawo etteeka nti omuntu yenna aneewolanga ku muntu oba omuntu yenna anaabeeranga ne hakki y'omuntu n'anaabanga mulangira. Abalangira bonna bajja kwetanga bamulwanyise bamuyigirize paka waanaawa munne oba mpaka waanaawa oyo alabika ng'omuntu owa wansi ebibyi.
erinnya eryokubiri endagaano eyo yatuuma erinnya hilfa almufayyadin. Lwaki bagituuma hilfa almufayyadin? Abawarabu engeri gye baali tebamanyi kuwandiika, bwe baakolanga endagaano bagendanga Kaaba ne baleeta ekibakuli ekirimu obuwoowo. Ekibakuli ekyo buli muntu abeera mu ndagaano eyo ateekamu omukono gwe, ne balonda point ku Kaaba nga bw'olaba kye bayita X on the dotted line. Ne balonda point ku Kaaba yonna bwe ne baako ka point ke balonda, ne bagamba nti buli muntu ateeke wala ekibatu kye. N'akwata asooka akulembera n'akwata mu kawoowo n'ateeka ekibatu kye, awo bakaanyiza n'awera nti nsuubiza nti yenna alijyaza amanya ng'omuntu ne bw'ali bangi oba alibeera mu balangira tujja kwegattanga tumulwanyise tumujigirize tulabe entazayo haki y'omuntu. Bonna bye baakikola ekyo, endagaano eyo n'etuuma erinnya hilfa almufayyadin, endagaano ey'obuwoowo. Bw'ogenda leero mu byafaayo n'owekikyekeka ku kugo oba ku YouTube ojja kufuna bino ku byafaayo ebiri mu ndagaano eyo. Endagaano eyo we yajja tubadde tuli ku kigambo ekigamba nti abasajja bano bajjawo amaanyi agasobola okufuna ekirowoozo ekigamba nti naye bannange bano tubasibire mu kiwonvu mpaka ddi tubeereko kye tukola tulabe nti tubajja mu bulyazaamaanyi obwo, nga bali reflectinga ku ndagaano eyakolebwa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naye yalimu, ne bagamba nti twakola endagaano ey'obutanyigiriza munafu obulyazaamaanyi. Abasajja bano bana bagenda Kaaba nga bannaabwe bonna batutte kubanga yalinga enkola yaabwe nga balina ennaku ze batuula Kaaba awo ne bakuŋŋaana ne batandika okupulaningira ensi yaabwe n'okwogera ku bintu ebitwala mu maaso ensi yaabwe n'ebirala. Yasooka n'ayimirira n'agamba nti hatta linani bannange tugenda kino kikola mpaka ddi? Ne bamubuuza nti ki? N'agamba nti okusibira abaana b'Abaganda baffe, abaana baffe Abawarabu bannaffe, okubasibira mu kiwungu mpaka zanaafa baggweeko. Abu Sufyaan n'alebeereka n'agamba nti tuula n'ensonga ensonga twagikkaanyaako ffenna nga ba senior citizens ab'amaka nti abo bajja kubeerayo mpaka ensi weeriggwawo oba ensi yaabwe weeriggalawo. Owookubiri n'asukka n'agamba nti no, nange ekyo saakikkaanyaako. N'agamba nti mwaliwo ensonga eno mwaliwo ffenna nga tugikkaanyaako muholo twatuula wale. N'agamba nti nze sigikkaanyangako saamanya nti ekyo kyemwakkiriza nti abantu abagenda kufiira eyo. Owookusatu n'asukka n'agamba nti nange ekyo sikikkaanyangako. Owookuna yasembayo Mutaimu ibn al-Adi n'agamba nti nange sikiwulirangako okuggyako nga mwagala tweyawulemu. Basiniya e Makka babeere ba birungi ebiri, mwabaganya okuddiriza naffe abagaa nti abantu baggibweyo. Abu Sufyaan n'agamba nti tulina okubakuteeseza ne mubeera ng'ekimusazeewo obuteeyawulamu baggibweyo badde mu Ibada. Kwe kuva kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be mu social boycott baddayo enjabakuba. Eyo ddiini yaffe Allah bw'atuteekera eyinza obutatambula nga bw'oyagala itambule era nga bw'wandikisuubidde. Allah yagitukoleranga abantu abatali basiraamu nabo balina okubeerawo mu nsi, ate balina okubeeramu ebiwayi bibiri. Mulina okubeeramu abalungiko gye tuli era abatulumirirwako era abatukwatibwa ekisa. Mulina n'okubeeramu abatatulinaako ekisa ebisonga zaabwe. Naye ekikulu tutunule nnyo eri abantu ababadde abalungi gye tuli ekisasiramu. Obawanga credit, obawandiikangako abalijja oluvannyuma ne babamanya nti mu nsi muno waliyo abantu nga si basiraamu naye bafiisa bulungi. Ne bwebanga famire yo ogitegeezanga gundi si muisiraamu naye mulungi, kubanga bw'atyo bw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabisomesa era bwe yabeera eddiini.
batumaliza ng'ogamba omusajja nayita omusajja afa ng'olutalo olw'ebbadiri tetunnaba kuyingira olwali kakungula nkeke Allah jalla jalaaluhu n'amuzuula Mwenyezi Mungu lwamuzuula waayitepa nnaku si nnyingi sallallahu alaihi wasallam n'agenda mu lutalo olw'ebbadiri ne balulwana olutalo olwo obuwanguzi ne lugenda eri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was a turning point towards olutalo lwali ttabiru lya nkulaakulana mu kweyagala n'obuwanguzi obutaddiriza era bwe tutadde amabega oba terekera obusiraamu. Be bakwata mu lutalo olwo abayitibwa ba PWs, prisoners of war, abawambe abaali bakulukiriza ensanvu mu bagaggafuke Abakuraishi. Abarabu baalinanga enkola nga babeera bagenda mu lutalo okulaga amaanyi go wajja ojjayo buli kyabugagga ekisobola okutambula. Bwe zibeera mmotoka nnwanyi buli mmotoka evaayo, ate emmotoka ezo ne zisibibwako ebyobugagga zaabu n'ebisigadde, n'abakyala nga bajja nabo okulaga nti ajja w'amaanyi, efamire yagundi etuuse, efamire yagundi etuuse. Mu lutalo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuwanguzi ne budda gye tuli, ne bakwata abaasukka abasibe abawambe abaasukka oba abaakulukiriza ensanvu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli omu n'amuteerawo omuwendo gw'alina okwenunula nagwo. Omuwendo ogwo yafayo mu bigamba nti buli muntu yali alina okwenunula ne 10,000 gold coins. Obugagga bw'ebiseera ebyo bwatambuliranga nnyo mu binusu ebya zaabu oba ebya zawabu. Kigambibwa nti buli muntu yali alina okwenunula n'ebinusu bya zaabu okutwala omulamba, nga tubala ebinusu bya zaabu 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, ebinusu 1,000. Abamu bagamba nti byali 1,000. Naye bwe ky'okumanya nti buli muntu yateekebwawo ransom, omusingo gw'alina okwenunula nagwo nga gwa waggulu nnyo kubanga gwateekebwa ku bantu nabbi bye yali amanyi obugagga bwabwe nga babusobola. Naye kinjagadde mu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayogera ekigambo Bukhari yakiwandiika mu kitabo kye, yagamba nti law kaana Mut'im ibn al-Adi hayy, Mtume yagamba sallallahu alaihi wasallam law kaana Mut'im ibn al-Adi hayy, bantu mmwe abawambe mumanye ekigambo kino, senga omusajja Mut'im mutabani wa Adi abadde mulamu, fasa'ala nansaba bantu mmwe batere bwereere, yagamba nti bonna nandi bateredde bwereere kikuma byange. Obigambo ebyo tegeramu alibosa owuliramu kibigambo byamu. Nabbi yali awa kye bayita standing ovation eri omusajja atali musiraamu nga yafa. Nabbi yali ayambaza agijafa. Nabbi yali ayambaza kye bayita medal of honor, omudaali ogwa zaabu ogw'obuzira eri omusajja atali. Nabbi yali atulaga nti abantu abatali basiraamu gye bali abayinza okukolera mu mbeera ebirungi ebijja okusigalawo mpaka kiyama. Nabbi yali asiima Mut'im ng'ayita mu famire y'abakyali abalamu. Omusajja oyo yadde yafa si musiraamu naye bye yatukolera tukyabijjukira kubanga eddiini yaffe y'Obuyisiraamu ddiini eyeebaza, ddiini esiima, ddiini ery'amazima. Buli akoze ekirungi yadde si musiraamu, ekirungi kye tekigenda kyogerwako era n'abeera acknowledged.
byaffa bidiniya ebyo ebimu factors eziraga co-relationship enkolagana wakati waffe n'abantu ab'Abasiraamu. Bingi bye twawukana nabo naye ate babeera balina obuyambi obw'ekitendezi gye tuli okusingira ddala mu kiseera nga tewali ayinza kutuyamba naye ne bayimirirawo ne batuyamba. Abantu abo tubasiima era abantu abo tubarekogunayizibwa. Enkomerero yaabwe n'omukono kyobolamu obugambo bw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyongera okutugira ekifaananyi bwe yabanga atandika ebigambo bye ayogeranga ekigamba alhamdulillahi allazi hadaana lihada wama kunna linahtadi lawla an hadaana Allah. Amakendo ga Allah tabaraka wa taala oyo gwe twebaza ekiro n'emisana eyatulungamya ne kino kyeyatulungamya nakyo nga bw'Obusiraamu. Wama kunna linahtadi naye tukakasa tekwandibadde mu baluŋŋama lawla an hadaana Allah singa teyatulonda munyazi Mungu tulungamya ne kino fedda tukkiriza awatali kubuusabuusa nti kyetuliko kineeno obulungamu buno Allah bwatuwadde kuva eriye tetulinaamu maanyi na mukono era ne tukakasa tinaabo abatannaba kulungama tubateeke mukuwamaeranga abalungama kubanga okulungama kwabwe tebakulina mukono. Singa wali abantu abalina omukono mu kulungama kwabwe abofaalikulende kubanga yakola ebyobulungamu byayagala okukkiriza n'okwagala okusinga oba okwenkana abantu mumuyawo obulungamu. Naye olw'ensonga yabikolera ku butali bulungamu yabikolera kubeera nti yayawula Katonda omu Allah subhanahu wa ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Omusajja ono Mut'im ibn al-Adi yakola ebintu ebyali bisemberedde nnyo obulungamu ebimu nga byali tebisoboka na muntu nga Allah jalla jalaaluhu amuwadde obulungamu ne munyazi Mungu obulungamu byabuwa ekyo Allah tabaraka wa ta'ala yamusalirawo naye ekimujjaako kuliko bunayizinga bingi ekyo tekijjaawo bantu babadde balungi ebyabasiraamu mu famirizi zaffe mu bika gye tuva mu bantu gye twawasa abakyala gye bafumbiddwa ku sayidi ey'okukojja bwaffe bamama gye tuzaaliddwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo bannange wabaayo abantu abalungi buli ssaawa bwe bayita mu kutegeera ku bwongo bwo omutima gwo ne gukubanoga nti obulungamu kubanga obulungi tuli bwa muzika. Abantu abo tubasabira Allah obulungamu, abantu abo tubasiime, abantu abo twogerenga nabo lunye nga tubeebaza n'okubaliko bunayizinga ebirungi bye batukoledde. Olw'ensonga bannange abantu abaagala Abasiraamu nga si Basiraamu bakiri mu nsi, abantu nga balungi eby'Obusiraamu nga baagala Abasiraamu naye ng'abantu abo si Basiraamu mu nsi bakiri naye mu nnamba yaabwe ey'obuli Allah wabanga abakulazeeko obasiimanga on behalf of the entire community, Muslim community, ku lw'Abasiraamu bonna mu nsi yonna. Omuntu oyo omu oba ababiri omusiimanga n'omugamba weebale kuba mulungi Basiraamu, weebale kwagala Basiraamu, weebale kubeera w'amazima g'Abasiraamu kubanga ekyo tekikoleddwa bantu bonna. Saba Maryama Islamu ebigambo ebyo abifulira mugaso etuli tujja kukomawo. Allah jalla jalaaluhu walibeera tuwangaazizza naddamu n'atusinkanya tulitandikira awo. Ebigambo byensomesezza emubadde mu kigambo nti Abasiraamu abantu abatali Basiraamu abalungi gyetuli obeera ne sisitawo Omusiraamu kumuwanga ekigambo tekibaddeyo kubanga tulina we kikoma nabo kuli ffenna nga bw'olaba nabo waliwo sayidi eri waffe gye batayingesonga zamuti Abasiraamu ziri pasono zeetaaga kutunga Musiraamu naye n'ebyo byonna ekijjawo okunayizinga byabo kubanga abantu beerimbika uganda tunasigazawo enkolagana ekitegeeza n'emmanukeezi agaba tugende ne babeera babatiza abaana tuleyungeku
babeera baselebratinga Christmas tugeddeyo ne babeera baagala kukwata bannyinaffe tubabawe tebyali tusomesezza ekigambo kimu obulungi bwe babadde erikki oba eri abasiraamu bonna obusiimanga kubanga ne mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusiima ekigambo kyayogera ku musajja yenwaffe naga nti mutamba mwabakubanga mulamu najja wendi oba nampandikira muwandikiza ebbaluwa naga nti Muhammad nakwabaka nekusaba abantu abo basonyiwe nabbi yaga nti nange basonyiye nasifuddeeyo ku biti bye twandibadde tufiiriddwa ng'obusiraamu nabbi ng'alaga omukago ng'asiima ng'alaga obulungi omusajja oyo bwe yali eri eddiini yaffe ey'obusiraamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل هاي oberedde bulungi ebigambo bisubireyo aliiso waliwo abasajja babayita Banu Kurayza. Abantu abo baali basajja bakulawa era ne baliko hadithi ebiteeberereza ennene nnyo ekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera aga nti la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Kurayza. Abasajja abo lumu baali balwanagana wakati w'abasiraamu nabo nga bali mu lutalo ne bayitirira amaanyi ag'okutta abasiraamu mpaka bye batuuka ne beekweka mu bwongo bwa mutume nebwati ya Rasulallah wanga omaka waffe tusabire ku Mungu naye abantu bano batumalawo. Nabi sallallahu alaihi wasallam nawandiika ebikolo naga nti Allahumma hdi Kurayza, ayi Allah tabaraka wa taala musaba olungamya abantu bano Banu Kurayza. Basobola okuga nti ya Rasulallah tusemikulu wansi baako ekirala ky'okubereza kwekyo alungamye balungamizaako naye abeereko ne balukwatirako. Nabbi n'agamba nti lam uhibbu laana, nzimu omutambisa amakooti eri bantu nga nikulimisibwa abantu walakin uhibbu rahmatan lil alamin, temyanzimu omuyambisa nga nikyakusaasira eri abantu. Lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu banene abamunyigiriza yabateeka mu kulwa? Muganda alinga ategeeza alina kyayagala okutuukako ekigamba lwaki Mungu teyasaba n'abakkiriza? Lwaki Mungu teyasaba Mungu n'abakwatako? Lwaki Mutume teyasaba Mungu n'abakeesa saddawo neyandisuddewo eyandifuuse ekyokulabirako eri abantu bonna abanyigiriza obusiraamu obutaddamu bwemwolerako omanye nti obusiraamu ddiini bukwata eddiini y'amaanyi. Allah jalla jalaaluhu mu bitendo bye yali yeyogerako yagamba nti Allah kwiru, Allah mukwata, Allah mulimbikiriza n'omutume bwe yatusindikira yali yajjula obusaatiikira abantu. Munanga abantu abasiraamu okusinga tulina essuubi omutume waffe basiraamu. Kigambo ekyo simanyi wagikwatijja naye nga tesiwa tutadde w'abantu bonna. Abasebo boosi boogaba bati Mutume teyabawanikira mikono naye bantu nabo babe. Era kyokolaba Mutume bwe yali oba mukuba amayinja ng'ave Taif akomawo aliko watudde awanika emikono. Zaid ibn Harith taddamu amaanyi n'agamba nti otyo
abekabakirazi mukigega mutuma agenda kubasabira Allah ababikkire mu nsozi tume yagamba Allahumma hdi Allah abantu bano bakoze bubi abantu bano bakisizza bubi nnyo abantu bano basusse ne mu nsabo bansasula ekigambo eki Allahumma hdi Mungu bano Zaid ibn Harith n'amugamba ya Rasulullah kansubirabo bano gye tuva siboosabira bano tebandyetaaze kulabayo kalungi kona naye babeere ekyokulabirako eri ensi nabinaga ekyo kinini kyeyagala babeere ekyokulabirako eri ensi olw'ensonga ekibakozesezza ekyo fa innahum la ya'lamu bino babikola bwabutamanya Zaidi n'amubuuza nti lwaki okikoze ekyo towandi kikoze naba kye batukoze nabinagamba banabe eddiini yaffe etunula eri maaso tetunula biri wano era woneetegereza obulungi Haji Yusuf ojja kulaba nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuŋŋaanyanga abagagga n'abakuŋŋaanya naye ng'omanye kyebayisiza mumanye kyali kiyisiza nga abagagga obuwansimbi Haji Yusuf kinowulira tumenya kuwayo n'emyaka Allah kuwosalimaale sekamukumpayose ennaku zino n'ebitunda bitabu ntume kankuwayo miliyoni 5 Allah kuteera omusana nebyejjemu Haji Boston onkwayo meka yabinaaweeza miliyoni 10 ekyokulabirako nazikuwata naziwajja pakasiita naye Haji Yusuf omanyi yali amuwaza ati namugamba genda eri omusajja bungi nga si musiraamu nga n'obulabe bwaliko eri obusiraamu buli kulebo yawo namugamba genda omutwala sente nga kuliko nti ebbaluwa eneetudde eri Muhammad weebala okukulembeze bw'olina eri abantu ne komite y'ekibuga akasiimu kano kakuweereza okusiima n'okulabira abantu ebyo tebiraba biriwa era Mungu bw'anaatuwa ne tutandika okutunula n'abakulembeze baffe ne batunulanga ebiri ewala nga batunuulira nga ne batunuulidde bya leero ombeera egenda kuddamu esituke omusajja yatunulanga ku bbaluwa n'atunuulira Jaffa amuleetedde ensimbi ayambadde akabalaazi n'akasanda omusiraamu ddala musiraamu mpya tayinza kambala n'atunuulira esente zimuleeteddwa byonna byabadde ateekerateekera okukosa nabyo obusiraamu simanyi omusajja andiko omusajja mulungi talina mutawaana sijja kumuweereza nti makula gonna naye tetuddamu kumulumbagana tuve ku muti omukimanyi nti mirembe gyakulembera zaka yakwatibwangamu neweebwa ku bantu ab'obulabe ennyo eryobusiraamu omukimanyi nti emirembe gyakulemberwa abayimbi kubanga ebyo social media yaliwo ebiseera ebyo social media y'ebiseera ebyo yaweebwanga ensimbi nga abayimbi baweebwa ensimbi baleme kubeera babulabe eri busiraamu kyakijjapa kikozebwa busiraamu bakwatanga ensimbi ne baziwa abayimbi bashaari abatontomi baleme kuwangula bigambo bya musabwa biteekuma alabira okumpi yandigambye babaleke babiweereze tujja besimba ekiwa ebizeeyo ekyo ekyokumala nga bamaze okubiweereza amaanyi ge tulina okuteekamu tubizeeyo gayinza okuba amaanyi ejjo gani kukwata ensimbi tuzikole giti ekyanno ne kituzaayo bottom line mujeere tutambulira Haji Yusuf emirembe gyakugula emirembe gyakutekamu tukola munyazi Mungu yagafanyusa anizaati nisa uyo omwana ettemu ensimbi okusinziira ku bwezadde bwamukuzaatya bwamuwasa bw'olaba ng'ewaka nga bitabuse nnyo kwatako muki tubezeko
ndowooza n'omukyala ng'aganye okusaala oteeke ku peroolo ya buli swala nga buli swala ogigulasa kati alengerera okumpi ajja kuga kati ensolera buweja mukazi mukulu ali mumuwadde sente asagafullaayi mugubanga endeeka muweeki kubanga ekinyanyo buli ali wano nga yazaalibwa mu busiraamu sola zesooka okusaala zaali za sente oba watandika ntu nga kuwatandikako wanika ku mukono kulabeko tuwetuwa naye okuva kunzaayoge sola zasooka zaaki ngero omanyi taata aji ani wakomawo ne bamugamba nti sikoze eki sisadde siri wakufuna kyonna kyeyaleetanga ekirimu ekyatambuliranga mubalire sente era ng'ayinza okujja ng'awa abasadde ne wabaawo agamba nti kamada teyasadde dati kamada teyasadde tomuwa aba kamada tewasadde kamada nadduka emisinde neyirayira amazzi najja n'agamba ngenda kusaala tozimalaawo allahu akbar tozimalaawo iyakanaabu tozimalaawo olwamalizana naye omukolofya ekyama kyagati kadhalika kunna min qabl bannange tubeere abantu abakiikira eyo battu gye twakola tutya gitwatandikira fahadana llah nyanzi mungu n'atulungamya fahabiba alaina liman allah jala jalaalu agamba nti nebaagasa obukkiriza wazayyinuhu fi qulubikum nebululira mu mitima gyammwe wakarriha ilaikum lkufra walusyan nenkyayo emitima gyammwe nengyesambya obuwakanyi obujemu nebyo allah tabaraka wataala yabituwali omukyala bwagana okusaaba gezaako buli kulu kati ebyo byebiriwo nga buli kiwala jagikula omutwalo gumu onakuza setemeka ojja kulaba atandisa omusaalirako suna gwajja omugamba suna ziteeko wajja kuyita ebbanga ngali eryakulabya awange nga omuteeka mukuwa emirembe egikwewaka wayomba kino wayomba kino weyekuse ate era mumuteeka nemuti temutuwa mungu muyinza omutuwa mungu omunafuobeera bulungi kusaba onjigirize allah ngeri gyenaleeramu muna wangale bitegeke salama agifatire otegezewa tawe inagenda magalizi neyisa gimusaaze wajja kubuuza okomyewo munaana oze nakyo mugere wallahi obwavu bungi ageke singa wakomyewo ku 12 twabakema ese obeera tolinaamu etusaba busaali magali olumalasi yayeeka omusaze magalibi neisha omusomesa betusomye sabiri obetuwamugakolaja ngwamezi etwagadde mubino byonna eddiini yaffe eddiini yakulengerera wala omuntu alengerera okunga eddiini yokulenga nebabeera basomesa baffe omusomesa asomesa ebintu ebyokulabira wane ebiseera ebisinga akumenya twetaaga abantu abalengerera ki balengererewo basajja bageera ekifaananyi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye wetusiramu condition tugenda kukkiriza katonda obo tetujja kumugatako kintu kirala kyonna watusobola naye tetujja kusaala tetujja kuwasaka tujja genda kumaka tetujja kusaba abantu ne bakwata ku birangaakaati bategekesha bazze kunyakunya allah nolwa abinaga baleke basiraamu agamba basiraamu nnyo mugende mukolekeza era abo bebavaako ayi musakudirati yazungayana aya alladhina amanu jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu riwaya ya fatabayyanu tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah alwaqtu waqas kuya waqtu nini unatwagaje ini yakulabira wako okumanya yakulabira wala omuntu alina okukayiramu wokimanyi
mu butasiramuka bwa Abutalib mulimu obuwanguzi obuteri obusiraamu. Gwe tuwulidde ekigambo Abu Sufyaan kyabuuzizza Mut'im ibn al-Adi n'amugamba nti ebyo obyogera ng'ono omusajja tumusonyiwe, obyogera nga weegasse ku ddiini ye oba obyogera tekuli. Olwozaali ategeeza ati hadiisi olwekoze ekyo tukimaze osuubira kikyali ategeeza era mutegeeza nti kasaka kutanda beeyogera ekigambo nti omweyunzeeko mufuuse baaluuliba ab'obwatu tujja balwati naye byonna woba obyogerera mu butali mu ddiini ye tujja kusapoota. Ekyo nno kitegeeza eri abantu abalengerera ewala kyabuukaali bw'aba kusiramuka ye yandibadde enkomerero y'obuyambi bwe n'omugaso gwe era olunaku lwava mu nsi nebagoba mutabani we ne bamuggyako obutuuze bwe maka, ne bamuggyako nationality, ne bamuggyako ne passport, ne bamwanawusinga asiikinga ku asylum takyali munnansi. Allah atuwa okulengerera ewala emwana kubanga buli twalengerera okumpi amenyeka nnyo era okulengerera ewala okwo ensonga lwaki bakitaffe bawasa abakyala mu batuzaala ne batawasa gwe boolabanga be bali wasa luvulumamu lwakunakubaikooti kale bawali abakyala abalinga basoma naye bakibeeru balina ebikibangu babeeru bali batya yanfunye mwawo naye omala kukula nomuappreciate nanawamungu asaasa ekisasa yalengerera yawasa omukyala ava mu famire esinga obulungi, yawasa omukyala asinga obulungi bwandiwa n'alekayo abakyala baali basinga okufaanana naye ekyo kiba mukulengerera ki lengerera wasa obaaliwo nga tuwasa omuntu Allah gwatawadde lengerera wala abaana be babonaabona naye nabonaabona olw'ensonga wabeera awasa abeera selfish n'atunuulira migaso gigenda kutta ebiye kawasa naye Mungu baawadde okulengerera ewala banoonya emigaso egigenda okuziga abaana baabwe mu bakyala bawasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.